Essula ya 21. Awo ne waba enjala ku mirembe gya Dawudi emyaka 3 buli mwaka nga guddirira gunnaagwo. Dawudi n'anoonya amaaso ga Mukama. Mukama n'ayogera nti, lwa Sawulo na lwa nnyumba ye ey'omusaayi, kubanga yatta Abagibeyoni. Kabaka n'ayita Abagibeyoni n'abagamba, era Abagibeyoni tebaali ba ku baana ba Isirayiri, naye ba ku kitundu ekyasigala eky'Abamoli. N'abaana ba Isirayiri baali babalayiridde. Sawulo n'ayagala okubatta ng'akwatiddwa obujja olw'abaana ba Isirayiri ne Yuda. Dawudi n'agamba Abagibeyoni nti, n'abakolera ki era n'atangiira naki mulyoke musabire omukisa obusika bwa Mukama? Awo Abagibeyoni ne bamugamba nti, si kigambo kya ffeeza oba zaabu eri ffe ne Sawulo oba nnyumba ye, so tekitusaanira kutta muntu yenna mu Isirayiri. N'ayogera nti, kye munaayogera n'akibakolera. Ne bagamba kabaka nti, omusajja yatuzikiriza n'atusalira amagezi tumalibwewo obutabeera mu nsalo zonna eza Isirayiri, baweeyo eri ffe abasajja 7 ku batabani be, tubawanike eri Mukama mu Gibea ekya Sawulo omulonde wa Mukama. Kabaka n'ayogera nti, ndibawaayo. Naye kabaka n'asonyiwa Mefibosesi mutabani wa Yonasaani mutabani wa Sawulo olw'ekirayiro kya Mukama ekyali wakati waabwe, wakati wa Dawudi ne Yonasaani mutabani wa Sawulo. Naye kabaka n'atwala batabani ba Lizupa muwala wa Aya bombi be yazaalira Sawulo, Alumoni ne Mefibosesi, ne batabani ba Mikali muwala wa Sawulo 5 be yazaalira Aduliyeri mutabani wa Baluzirayi Omumekolasi. N'abawaayo mu mikono gy'Abagibeyoni, ne babawanikira ku lusozi mu maaso ga Mukama, ne bafiira wamu bonna 7. Era battibwa mu biro eby'amakungula nga kye bijje bisooke, amakungula ga sayiri nga gatanudde okubaawo. Awo Lizupa muwala wa Aya n'addira ebibukutu n'abyeyalira ku lwazi okuva ku makungula we gaasookera okutuusa amazzi lwe gaabafukibwako agava mu ggulu. N'ataganya nnyonyi za mu bbanga kubagwako emisana newaakubadde ensolo z'omu nsiko ekiro. Ne babuulira Dawudi Lizupa muwala wa Aya omuzaana wa Sawulo bye yakola. Dawudi n'agenda n'aggya amagumba ga Sawulo n'amagumba ga Yonasaani mutabani we ku basajja ab'e Yabesugireyaadi abaali bagabbye mu luguudo olw'e Besusani, Abafirisuuti gye baagawanikira ku lunaku Abafirisuuti kwe battira Sawulo e Girubowa. N'aggyayo amagumba ga Sawulo n'amagumba ga Yonasaani mutabani we, ne bakuŋŋaanya amagumba gaabo abaawanikibwa. Ne baziika amagumba ga Sawulo ne Yonasaani mutabani we mu nsi ya Benyamini mu Zeera mu ntaana ya Kiisi kitaawe. Ne bakola byonna kabaka bye yalagira. Awo oluvannyuma lw'ebyo Katonda ne yeegayirirwa ensi. Awo Abafirisuuti ne balwana nate ne Isirayiri. Dawudi n'aserengeta n'abaddu be wamu naye n'alwana n'Abafirisuuti. Dawudi n'ayongobera. Awo Isubibenobu ow'oku baana b'e Lwintuliri, obuzito bw'effumu lye sekeri za kikomo 300, nga yeesibye ekitala ekiggya, n'ayagala okutta Dawudi. Naye Abisaayi mutabani wa Zeruyiya n'amudduukirira n'afumita Omufirisuuti n'amutta. Awo abasajja ba Dawudi ne bamulayirira nga boogera nti, tokyatabaala naffe oleme okuzikiza ettabaaza ya Isirayiri. Awo lwatuuka oluvannyuma lw'ebyo ne waba nate entalo n'Abafirisuuti e Gobu. Awo Sibekayi Omukusasi n'atta Safu ow'oku baana b'e Lwintuliri. Awo ne waba nate entalo n'Abafirisuuti e Gobu. Awo Erukanani mutabani wa Yale Olegimu Omubesirekemu n'atta Goliyaasi Omugitti. Olunyago lw'effumu lye lwaliŋŋanga omutwe ogulukirwako engoye. Ne waba nate entalo e Gaasi, ne wabaayo omusajja omuwanvu ennyo eyalina engalo 6 ku buli mukono n'obugere 6 ku buli kigere, omuwendo gwabyo 24, era naye yazaalirwa e Lwintuliri. Awo bwe yasoomooza Isirayiri, Yonasaani mutabani wa Simeeyi muganda wa Dawudi n'amutta. Abo 4 baazaalirwa e Lwintuliri e Gaasi, ne bagwa n'omukono gwa Dawudi n'omukono gw'abaddu be.